enkulu zakututte zitya nnyo munnange ate mmwe tutyo wabula fe abasabi twenyamidde ate ki okuba nti nno abakumaddembe bagambye tetugenda babeerawo nti nno mbeera yakuba nti nno tusula mu kulusedi n'ebiriiro tebiriyo nitugamba ogwo guba mwaka oba babadde babakkiriza okuddamu okusula mu bisaawe okuva covid ero yajja mu mwaka gwa 2020 okusaba kwaffe okubeera mu kisaawe Enambole, Enakivubo, Ekololo, Ekampala mukadde nga 31 Desemba. Naffe twayimirira nga abantu abalala bonna bayimirira era ne tukkiriza ne tugenda n'ekyo ekiriwo olw'ensonga nti embeera naffe twali tugiraba ate ekyokubiri engeri gye tuli bakkanisa kitukakatako okuwulira abakulu abafuga okusinziira mu Baluumi 13 ate era gye tukomye obugumiikiriza ndoza gye bukomye nabwo okutugasa nti gavumenti ezenga eggula section ez'enjalo eza society era naffe yamala netutuukako ne baga nti ab'amakanisa kati nammwe tubakkiriza okusaba ndoza kati gyekulungudde emyezi giringa 3 tusaba mu kkanisa zaffe nga tukuuma SOPs tuzobuzavinga bulungi omuli social distance omuli okunaaba mu ngalo okwambala masiki n'ebirala nze ebirango nabiwulidde naye ndisolooza nti byadde bitukwatako kubanga ffe bye twasiŋŋaaniddwa tukola era bye tukola abantu abamanyi olusula overnight omwaka ono gubasanga mu kkanisa bo mubaliseewo bajja kugumiikiriza nga bagumiikiriza emyaka ebiri egiyise ekyokusulawo kyokka kyekivuddemu kubanga Uganda ekyalina amateeka ga kafyu kati tetulina bwe tusuza abantu mu bisaawe naye emisana ngera bolaba bwe tusaba ku Sande nekwolwo olunaku era tujja kusaba emisana mu kyaki zaffe tutegese okusaba era nga bwe kwabaddeyo ku Christmas era nga bwe kwabaddeyo ku Boxing Day kuba yabadde ya Sande era bwe kubaddeyo nga ne ku Sande zonna era ne ku Lwasatu mu olumu ffe mu kyaki tujja kusaba era nga bekibadde buli mu kisaawe Kampala mukadde ffe kati gye tutegekera okuba nti Nakivubo bakyagizimba mu kisaawe Kampala mukadde gye tutajja kubeera naye mu kyaki abantu abagambye bajje basabe ekigenda okubulawo ndowooza kyekiri ekya crossover wali ku midnight kubanga ate olwo abantu bajja kuba bazzeeyo ddeeka kati ffe kyetujja okukola tujja kikola nga bulijjo bwe tubadde tukikola omwaka bajja kuyingira mu ngeri eri scientific whereby nti fireworks bazisuubira ziraba ku TV ngera bwe ng'omwaka ogwedde bwe kyali ne ku maradio babeereko bagamba Abaganda nti ekibaawo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi Musumba ndowooza 2021 mwaka ogusinza okuexposinga ekkanisa naddala ey'obulokole abasumba bangi bakoze ebitajja ebitaliimu nsa omwaka guno gwogerako ki eri ekkanisa y'abalokole abantu okukola ebikolobero tekyatandise ggulo bw'onoogenda okukebera mu Bayibuli yo ndowooza mu ssuula ey'okubiri eya Bayibuli mu kitabo kye bayita Lubereberye mutandikira okulaba ebikolobero nga Kayini ngatta muganda we Abeli emyaka 2000 egiyise Yuda Isikaliota yali yamuye mukama we Yesu olukwe ne bamukomera ku musaalaba kati tolinayo mwaka gw'ogenda kuŋŋamba nti abantu tebakolangayo kyewuunyisa wabula ndowooza midiya zammwe ze zitaaliwo tekinologi yataaliwo naye buli kyolaba kyonna ekiriwo abeera ono omukazi gwe walabye yawanisa abaana be ku muguwa ebyo bibaawo midiya ye yali teriiwo naye bibaddengayo mu society kati midiya tuyambyeko bi-expose nga bikuba mu toki gyebiri Musumba munno Pr Bujingo yavudde yakola emikolo n'ayanjula omukyalo owokubiri nga ne divorce tannaba kubanga tinno emuweebwa mu kkooti wabula kati ge tulina wagaliwo galaga nti nno yavuddeyo n'agamba nti nedda nze yagendanga ku mukolo yagendanga mugenyi mukulu ekyo kyogerako kinga ggwe omukulembeze mu buweereza bwa Yesu Kristo yakyogamba nti yakola omukolo yese finga temwatuyita banna ate mukkiriziganya kati gwali ludda wati mayi kati bindi mu musingo gwali bwerenga maka g'omukulu Nyumbi Tembo omukolo gye ennaku z'omwezi 7
mwaliyo fene mutatuyita katulabanga polisi mwe beyeetaaga okumuginyonyole kubanga tufe abataliyo tunaabinyonyola tutya kati mmwe abaaliyo mwetaaga okunyonyola ekyaliwo katukitegedde naye mu buntu abamu bagamba tekyandibaddewo nanti kati nannyini kintu bw'avaayo ate n'atandika okugamba nti tekyaliyo ate nga bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirwa ate nga tali mwekizayiro badde njagala mmwe ab'amawulire n'abalala bonna bakwatibwako ensonga eno mwongere kubuuliza ddala ye wakati nze ozudde saaliyo kati ngenda byogerako ekyebyo nga saaliyo omusajja ajja kuva andi wulire ekiyinza okubaawo ayinza okuvaayo n'akugamba nti fe twali tuzanya kinnayuganda kati awo tunazzaako ki kati mbuuze mbulirako ate bagambye bw'ozanya omuzanyo toyambalanga bwe gufaanana bw'oba ozanya obusamize oyambalanga musamize bw'oba ozanya ng'omugole oyambalanga mugole bw'oba ozanya nga faazi olina kwambalanga faazi si bwe kiba kakati challenge weeri we tulina obuzibu bwe tubulina singa anaavaayo n'atugamba nti nze nali nzanya kinnayuganda tunazzaako ki gwe nange tugenda kuzzaako ki kukwati kwaliko nti okodwali invited mu invitation eyokuintroducina naye ku kyange kyenkugamba kaadi byonna bijja kubaawo aveeyo bakkiriziganye n'akagurupu kaabwe bonna abaliyo bewalaba beekubaano oba bayinza okuba batidde kooti oba bayinza okuba batidde amateeka nenga baga nti mwategedde tukkiriziganye tugambe nti fe twali mu kuzanya kinnayuganda kati poliisi oba kooti awe neeyongerako ki Ssenyonga agamba nti no yayanjula malaaya ebyo nebyetaaga kubuuliza Ssenyonga yennyini nze bampita David Kiganda ebyetaaga kubuuza Ssenyonga yennyini saagala biyingiramu ebyo byetaaga kubuuza yennyini Ssenyonga okwanjula owokubiri nga nasooka tonamuwa divorce gwemumaina emyaka 29 kitegeeza ki erimu abaweereza anti kati nkugambye kyangu nnyo omusajja okuvayo n'akugamba nti nali nzanya kinnayuganda kati fe tujja kuba tumaze okwogera ebintu nga twogedde bingi nnyo nga tubyogeredde mu busungu aveeyo atudisprove agenti nze nali ebyo nabina mwalaba naakakola buli kye naakakola nabadde nzanya kinnayuganda katunazaako ki okujja okatulinde poliisi ekole omulimu gwayo kooti ekole omulimu gwayo mu convicting kati awo nze mukomyangawo kamera ne munzigyamu eddoboozi lyange naye kati it is too early nyinza obyogerera musajja naga nti obalabye fe twali tuzanya muzanyo gwaffe nga tukola content wa TV yaffe kakati balabye bampalambye mbu nakoze bwendi ajanza okugambira nti yali azanya kinnayuganda onookola oti Pastor Mondo agamba gwe asibukako bino byonna kuba okulemberamu abasimba okukola bino okukola enneeyisa bweti Mondo ki Mugisha Mondo ki Mondo Mugisha Uganda erina bamondo bameka Mugisha Mondo tasobola kyogera ekyo Mondo tasobola kyogera Hata bwe ayimirira ku kyogera atasobola mumuwaayira Mondo wano ye yali oba yali ku mukolo oba yali akola ani babayita batya abo abeetala ennyo nga yatereeza buli kantu konna oba bayita batya ku mukolo simanyi ye yaliwo kati ogwokwanjo katolanga mumuwaayira kumulokolo gwe yali akola kwoti abeera awo baba ayambanga ku muntu nga MC bwatu bagadusa microphone bwekityo nize namulabanga buli wantu wali wano size ya mode sobola kulira microphone size ya mode sobola okuza yati kati mugende ku Facebook mujja kusanga ebifaananyi nga gyebiri kati nga temunambuuza mwenjagala mumbuulire bamondo bali bameka mu Uganda kakati ebisinga mugende mbibuuze ye mumubuuze nti yegwe wano ate yegwe wano oli bamondo bameka simanyi simanyi abantu babeera n'emitawaana gyabwe emitima gyabwe tulaba ensonga za Bujingo zijjaga Kiganda gwe avaako ebintu bino andi kyempudde nkugamba kati mumina kubuuza mondo mugende ensi erina bamondo bameka yegwe gwe tulaba wano mu bifaananyi ayeetalanga mu mukolo ono mulala oba yegwe kwegamba mondo katayira genda obuze mono nti olimu bamondo bameka ofaaki naye nga akulemeddeko naye ate bannaye nze munsaasire kubanga nammwe nga bwe mulaba ku levo yange n'ekika ky'omulimu gwenkola mujja kuba muntudde ku mwenna mukola emirimu gwegumu ani akola ki asumba wa
kanisa eri mutondwe eri mutondwe kati ate yali ludda kati mutondwe kati yali ludda wayi kwatugamba kati anti nawe tizokwogera lwaki ogamba ali Kenya nze ndi Uganda nze ndi mu Uganda wensumba era nyina wensiŋŋanibwa mu Uganda naye alina amaka e Uganda genda obuuze Mondo bw'obanga alina bye yayogedde ng'alaba bikutawaanya sooka omubuuza ekibuuzo kimu nti olimu abantu bameka tulaba wano yeggwe wano mu bifaananyi ayeetalanga ku mukolo ate gwoyogera bino kati yajja kubuulira bannange abenkulembera bajja bunyiiga lwaki teweesaasira benkulembera sebo nyina abantu benkulembera mu Uganda balina bye bansuubira okwogera ne bye batansuubira balina bye bansuubira okukola ne bye batansuubira nedda sebo nyina abantu benkulembera mubasaasire ate nange munsaasire bannange kale banne njagala otwala omukisa guno okubaagaliza omwaka omujja ogwa 2022 mukama batukuumire bulungi nammwe mwekuume covid mwekuume noono omunikoloni ajja naye mwekuume kitalonye eky'abaana betwalabye nga maama waabwe abatuze abatadde ku muti naye tubasaba mukendeeze obusungu ku nsonga eyo naali agadde ndowooza okukubiriza abazadde tetukoze kimala ku nkuza y'abaana bw'otunuulira omukazi oyo ekizibu kiri mu upbringing omukyala yakoze ekintu ekyo kintu omuzadde kyosobola okulaba nga omwana akyali mu buto kubanga kiri mu poor anger management eridde abantu ebizibu bingi naye ate wano mu Uganda tewali effort emala abazadde tebakikoze ne gavumenti terinawo effort naliroza nti egyali badde emirimu gya Ministry of Gender ogenda ku buli mulukaana ku buli gombolola okubaako ebintu bye basomesa abantu bejjemu obusungu obwo bw'ettumbiizi kubanga bukyaleeta ebizibu ebirala bingi nnyo ekizibu kiri nti mu kutunuulira society yaffe buli muntu alina obusobozi obuzaala naye ate si buli muntu nti alina obusobozi obukuza omwana okuzaala kulabikako kwangu kuba kuva mu bantu kugenda mu kitanda kwegatta kufuna lubuto kw'okuzaala ne bazaala naye ekibuuzo buli azaala alina obusobozi obukuza gwazadde yaba ebyokumugamba amanyi byateekwa omugamba mwenna mwali mulabyeko abaana ku mwaka gumu ng'akyatuula nakutuula ne bamuggyako ekintu n'asiita ebigere ku ttaka ne yeesuula eri omuzadde babanga baakutendeka ekyo kimala okutegeera nti omwana oyo alina ekizibu ky'olina okudiiringa nakyo ng'obudde bukyali alina poor anger management kakati eyo olina okugikolako nti gwe ng'omuzadde gw'olina okikolako ng'omwana akyali muto n'omugamba toddangamu n'okola ekintu ekyo ate n'omubuulirira weetaaga okukangavula n'omukangavula naye bw'omuleka n'owaana muwaane bino bawuza kale bakasajja lwazi neyeesuula eno gano omwana oyo alina obusungu bungi omunaayasa ebinoga mwana alina obusungu era beebo abava ku bizimbe ng'asungwadde neyekuba wansi n'afa era beebo kati kubanga omusajja amudduseeko adduse n'omukazi omulala ekyamugidde mu bwongo kye yakoze kubanga abeera alina poor reasoning capacity kati ekimujjira mu bwongo kyakola n'agenda agula emiguwa gye obwana n'abuwanika ku muti n'abutta nga yamanyi nti olwo kyakoze kyamaanyi nnyo omusajja oli bw'anadda ajja kulumwa nnyo naye ng'ate ye yafudde omusajja si yafudde abaana bali innocent abasse naye afudde bamala kwetta ndowooza n'alyoka ajjukira nti kyakoze kyama naye bwe tubanga tunakinogera eddagala there is some work to do buli muzadde mu maka ge alina omwana nga tonolowooza nti ojja mutwala ku ssomero bamukusomesereze naawe baako by'omusomesa challenge yokka gye tulina nti abazadde bameka oba abazaala bameka abamanyi bye bateeka okugamba abaana tebamanyi nze nalowooza ne gavumenti yalitaddewo programu okuyita ministry ya gender ne bateekawo programu ng'eri ku buli gombolola oba ku buli muluka nga waakiri wabaawo olunaku wakati mu wiiki abantu lwe bagenda ku kitaawuluza oba mu community center
abazadde ne batuulaawo ne babasomesa enkuza y'abaana. Muzadde gwe ne bagamba nti omwana baba aweze omwezi gumu bino by'omugamba, ku myezi 2 bino by'omugamba, ku myezi 3 kino ky'omugamba. Kwegamba noba nga naawe olina ku information era by'oteeka okugamba omwana. Ne challenge nene nnyo bw'olaba omulembe guno nga gujagaladde, abayaaye bangi nnyo, obuyaaye bungi, abakifeesi beeyongera, abanyonjaga beeyongera, kwegamba empisa zeeyongedde okusiiwuuka. Tetusobola kuddira badeni eyo naye tugende gavumenti oba poliisi yegenda okutereeza abantu abo. Nze ndowooza n'abazadde balina okukola bye bateekeddwa okukola mu maka gaabwe, kubanga ebintu byonna sigamba nti gavumenti yegenda okuba nga yebisomesa. Okiwulidde? Kyetusobola mpozi obulya okukola, tusobola ty okwenforcinga omuzadde ono okukakasanga kugombolola oba kumuluka oba ku kitawuliza agenzeeyo bamusomesa ebyenkuza y'omwana. We can enforce. Gavumenti esobola okuleeta system ne enforcing. Bagamba nti bw'omala okusoma nga wasoma ebyenkuza y'omwana